twabayise ffe ng'aba National Dialogue okuteesaamuko okulaba engeri gye tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Chairman agambye eggwanga lyaffe ddungi. Katonda yatwagala, yatuwa buli kimu, eggwanga lyaffe ddungi era libadde likulaakulana. Naye emyaka egiyise tukulaakulana ne wabaawo ebizibu bye tutayagala bidde. Ne wabaawo entalo, ne wabaawo endwadde, ne wabaawo obwavu. Ebintu bye tutayagala bikole ki? Bikomewo. Twagala Uganda yaffe ebeere kiri kye yasoose okwogera, Uganda yaffe ennungi bwe tugenda mu maaso. Katonda yatuwa amateeka 10 zokka. Twagala abantu abatya amateeka ago. Twagala Uganda awaliwo eddembe, awaliwo okugabanyagana obugagga obwenkanya. Uganda wataliwo entalo. Tetwagala entalo kubanga zimenya amaka. Twagala Uganda awaliwo okukyusa obufuzi. Kyetwagala ng'abakyala kiteesebweko mu National Dialogue kwe tusobozesa okuba nti nno ebintu ebyenyigirwamu mu ggwanga ebikulu okusalawo okukolebwa, ensonga enkulu eziteesebwako, emikisa emikulu egiriwo, abakyala tusobozesebwa empowerment. Kubanga ekyo bwe kibaawo n'omukyala asembayo asobola oba asookerwako aba asobola okufuna omukisa. Uganda gye twagala erina okuba nga ebikolebwa bigasa buli omu, abakulu, abaami, abakyala, abavubuka n'abaana.